abolimu abasinga tubalabira nnyo mu kamera ewali ddiiru okusinga mu kutuusa ddaawa mu kusomesa. President tumulidde on many occasions nze nga muwulira ng'apiininga abanaddiini n'abagamba muve mu nsonga z'ebyobufuzi. Amoyo ne gabakwata asaba edduwa mu kifo ky'okusabira omusajja Allah amulungamye ate bw'agamba weebale eggwanga lino by'olikoledde era yeggwe era tusaba era obuwangaazi oyongere otufuga gwe era musajja gwe. Abo baseeka Swaumu yabayiseemu. Okwagala ssente n'ebitiibwa bikuba wansi eddiini y'abantu. Mugamba mwabadde ne Kibuli. Kibuli egamba feyo tetuliiyo. Mwatutte baani? Ne bannaye ensi eweddemu ensonyi. Baleese abaaliko ekibuli be bagambye nti ab'ekibuli baabo. Baleese abaaliko mwefudisi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzira okubeera nga mutulaba. Mwebale kusiiba abasobodde okusiiba. Mwebale nnyo mwebaddala. Nammwe baganda baffe abatali basiraamu abayambyeko baganda baffe abasiraamu okubeera nga bakikwasaganya basabira bawaayo ke mubawa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ensonga ezitulese eza leero si ndala tugenda bawa ensonga emu mbere nga mugitegeera. President Museveni yasisinkanye abakulembeze b'obusiraamu okwegatta. Kati okitegeera omuliro guli ku social media okwo nti ab'ekibuli bagamba nti tetubikola ki fe ebintu byammwe tetubimanyi. Abo bali mu byabwe ne President Museveni. Kakati Sheik Qasim waali atangaza ensonga zino. Okwegatta kuno kuviira ku kiki ekyakuleeta biki ebyaliwo before okwegatta, because okwegatta tekujja buzi nga tetutegedde ki ekyaviirako abantu bano oba obusiraamu okubeera nga bwetemamu kati tuli mu kugatta. Okugatta kuno gye kuli tekuliiyo. Kati Sheik waali abeereye nga ayogera ekigenda mu maaso. Sheik Ndirangwa ye agamba nti Your Excellency President Museveni kwebaza okubeera nga otutte eggwanga lino maaso era ng'olikulaakulanyizza era tukusabira otwongere otufuga oyonge Allah akugondereze abo boofuga kubanga buli kimu okikoze eggwanga olitutte maaso enkulaakulana tukusabira otutwale maaso. Ebigambo ebyo byowulidde bya Sheik Ndirangwa yabyogeredde mu maaso ga President Museveni. Abantu ne bagamba sebo kikyogamba seka ekintu wakirabye soka yanje teme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibo kikai. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abebitiibwa nga bwensiba mbagamba nti tewali kigwawo mu nsi muno okujjako nga kiriko enjigiriza y'obusiraamu. Era ebintu bino ffe tugenda bitemaate mu busiraamu bugamba ki? Bugamba ki ku bigenda mu maaso? Ffe tetuyingira mu byabufuzi. Wabula Allah jalla jalaaluhu abange nyini busiraamu yabussa agamba kuba Qur'ani weeri hadithi weeziri. Yo sharia amateeka ga sharia gagamba ki? Kibaakoze okwegattako kwandibadde kutuufu. Okusaala kituufu omuntu asaale naye abanga asaalire mu kayu wansi oba kitegedde ekisolo embuzi oba ogisala oba ente olina gitunza mu qibula noga bisimillah. Abanga omusajja yambala ekkanzu n'enkofiira nga kuliko omuge n'ekitambaala akwate embizzi agitunze mu qibula agaye bisimillah eba efuuse halaali ebikkirizibwa. Kati abebitiibwa tuli waneeno kubanga abaddu ba Allah jalla jalaaluhu ebintu bino sitwagala social media obuzibu bwe ine ebirungi merits ne demerits.
nti eba kubanga teyaliwo boli awo tetwandibyogeddeko kuba byandibadde byakyama nga teri abitegedde tugamba betereze naye olw'okuba byasaasanye nnyo abantu baweddemu amaanyi ne bagayi kati ate abantu ne bakingizaamu feelings ey'ebyobufuzi n'ebyenfuna kati ebyo byonna abibitiibwa abasiraamu obubaka buno tusaba Allah jalla jalaaluhu atwogeze ebigambo ebirungamya kati ab'ebitiibwa nti obusiraamu buno asulan tulina kubawamu katwakera enkyano mu Uganda era Idi Amin ekyo ekintu bwe yali president abantu batugamba ebyafaayo baali bano bebukoto natete bano baawa n'abagamba nze ebyo sibimanyi tulina kuba omuntu ogwo n'azimba Uganda Municipal Council n'agamba Idi Amin n'agamba mwenna natandikawo ekyo mwenna mulina kukuŋŋaanira awo irrespective tubaamu ebintu byaffe bano bakuza ebirevu bano bakendeeza engoye bano bagenda mu maduwa bano bakola ki bibaamu ebyo naye ekikulu busiraamu tulina gye twegattira ntusale swalezi ffenna tulamaga Makka ffenna tusiba Ramadani buno obuntu butonotono era obwo tebutwawula buli wolaba abantu abaawukanye eddiini si ye beebaawudde byanfuna Idi Amin atugatta kyotegeeza Idi Amin kubanga waliwo abantu nga buli omu alina gyali bajjajjaffe kati nagamba abannaye ekitebe kibeere watya kibeere wamu waliwo awo ebyaliwo bingi kubanga waliwo abakyali abalamu besitayagala kwogerako nnyo mu byafaayo era baayagala ne bajja baawule mu bantu mu basiraamu olw'okuba balina byebaagala kuga bo bajjanga naye ng'ebintu babiyingizaamu ebyobufuzi kuba Idi Amin bw'avaawo Obota ajja nga bye batugamba Obota abaako abasiraamu baakozesa abaka abasiraamu bakoze kati babaawula biba bizibu nnyo awo mu 2000 kubanga nze 2006 era waliwo omuzaata bwe yakolako khutuba bonna nga bali Kampala mukadde omulangira Nakibinge bonna kubanga bonna beegatta ne bagaba bannaye tulonde mufuti ogwo ne baleeta mubajje era muzaata yakolako khutuba nga President Museveni atudde awo khutuba etera okutambula n'ayogera ebigambo bingi Ayimini yali ayogera n'ayogera ebigambo bingi bannaye naye wakati katebe bali bonna abatabuliiki bonna kyenjagala obagamba abatabuliiki n'abakabalaza n'abazeeyi byonna kyekimu they are all Muslims saagala agamanya gabatabuli abasalafu byonna enjawulo gye tulina tugenda n'abashiya n'abahamadiya wakati katebe bali batambula Kibuli yeekutula ku mubajje nsonga ki bagamba nti yatunda ebintu by'obusiraamu mubajje bwe bagamba kati bagamba anera tujja kukkiriza era ekintu ekyo abaakirimu teeka waffe Obedi Kamulegeya gwe nalabye yakuŋŋaanya abantu ku Afrika n'agamba ne tujje mubajje tumuggyemu obwesige Obedi Kamulegeya Obedi Kamulegeya jajja waffe ono era yagamba n'agamba naye tuddeyo ku kasozi tugende ekibuli sajja nedda tunatunda ebintu nedda kakati we bagenda Ndirangwa gwolaba yali ku Kampala mukadde era nga disukadi ne kibuyagoyo bwajja naye asala eddiiro era Ndirangwa be bamu kubasomanga edduwa nga mubajje bamuwabidde mu kooti abasiraamu nga basoma edduwa asabira Allah wanguza mubajje kati egundi ejja naye agenda ekibuli weevu ejja kati embeera eba nzibu nnyo abatabuliiki olwo beegasse nabeeri naye abantu bagamba naye ate ye Nakasero agira ati naye agenda eri ne Kasiro bonna batabuliiki bali Kibuli olwo balonda Kayongo olwo embeera awo ssebo nga mubajje tasobola na kwogera ku mukolo gwa Aqiika ndowooza ogijjukira nga bamutaddeko ekikono ng'era amagye ge gakuuma ku Supreme Council bagamba nti ono yatunda ebintu nga bagamba atunze ebintu by'obusiraamu atutunze omusajja tumugambye nedda naye nzaawo kye baakola kyali kikyamu eddiini nga bwegamba katutandise okumwawukanako bandibadde basigala naye baba kubanga basigala e Kampala mukadde singa mubajje takyaliwo buli omuntu wakola ensobi n'omubeera ewala afuna amaanyi kati ensobi gye basooka okukola kuvaawo ku kitebe that was the first mistake kati ne bamuwa amagezi
n'atandika walina menta we amuli emabega oba yaani fena fena tumumanyi ni ayina menta namugagira boy kati ebintu bingi byatambula mbajina kandi okwogera nagamba nti no bampala na mawanga olwokuba bali baga natandika okuleeta mu ebintu byali bingi naye obusiraamu ekituufu kiri nti wadde mwe kigenda basiiwa baganda baffe abaava Kampala mukadde mubajja ebyo byeyakola baali tebateekeddwa kuvaawo kubanga bayina amaanyi baali balina omubeerako yanditidde yekka n'afuna ensonyi n'asulawo tawulo olwa pressure y'amaanyi awo wetutandikira okutabuka kati awo ne bagenda kati omusajja n'ayongera okusimba amakanda ababadde ab'amaanyi enkonge ez'amaanyi atuzigenze n'andika okusetinga ekintu kye nga bw'abeera ne menta we era bayagalako okulumba Supreme Council kati ebyo byonna bize bibeera bwe bityo kati embeera bwezeegenda ebeera bwetyo twagala tutuuke ku kino ku agreement eno embeera bwegira President Museveni agaana agamba abasiraamu musajjuse nnyo njagala mubeere bumu naye nga era naye okukiyingiramu si nti nno imaani kubanga talina imaani wagijja President Museveni si yategeera ensonga z'obusiraamu kubanga tetumulabako ng'asaza wadde ng'asoma khutuba kati olw'okuba embeera mubajje baamuteeka nnyo kazito kubanga abantu abali basinga obungi baali eri kubanga baalina omudomo nga boogera ate wano kasita Buganda ekkuba n'agamba kati n'ayagala n'ateekawo mbu akakiiko kakabwejere bagire naye nga bagamba omusajja azze ebintu byaffe tulyoke tukole ki n'ebyo byonna sharia si bwetyo bwegamba awo sagala si bwetyo bwegamba kubanga ekyo tekimujja mbusa mumubeerako ekintu akisuulawo kati embeera bwegira bwetyo Kayongo bamulonze nga Supreme Mufti era emikolo gy'abano bantu tebagibeerako bali tebagibeerako embeera ntiwangalira mubeera efaanana bwetyo era nga bw'ogendeeyo bakubuuza oli waawa bw'ogenda mu byalo oli waawa ebyo ebintu byawula n'abazadde n'abaana olaba efitina weeri embi efitina yali nzibu era yakosa nnyo abasiraamu nnyo kaakati ekintu bwe kigenda kitambula Kayongo afa abantu bajja bafa abanene ekibuli bwe bajja nga bafa ne wabaawo embeera eyajja abamu ne batandika obbagoba ekibuli olwa ebyenfuna kubanga nabo bagenda ekibuli nga siima nti bakutuse ku mbajje wabula nga bagala batandika ekintu kya nga abantu buli baawukana ze kati kankubulire sosi y'okwawukana luba lubuto naddala mu ddiini teri imaani ng'eriwa kwabo waliwo yali agamu n'eswala ziri mukaaga bonna bali basaaleezi waliwo yali agamba nagamba abane tulina kusala mukaaga wetu bannaye wallahi laba yogera eswala mukaaga gamba asidi yala akasatu fe tugenze bonna ogenda okwetoola ensonga zaabwe nga mmere lubuto na wano kati embeera bwegira ekibuli neetaba bulungi waliwo batandika okugoba kati ne bukeera enkya era Kamulegeya yange emikolo ebeera kibuli twakeera enkya ate nga Seekoberi Kamulegeya akomyewo Kampala mukadde just recently olwo ebyettaka biwedde n'agamba tunaabeera ku olwo naye abasajja bakulu bagamba olwo yali alina kyalengedde eno kati alaba ono agenda mumulyako nalaba nedda kati ate akomawo adde ekibuli Kampala mukadde nagamba tunaabeera ku olwo buli kaseera tunaabeera ku ebyo oyo n'avaayo tutambudde kaakati kanjogeremu abanenenene bokka kaakati tuba tuli awo Supreme Mufti Seeka Sirimani Kasule Ndirangwa n'alizayininga ekibuli kubanga embeera we yagirawo bamufuula Supreme Mufti agamba nti no yayogera ebigambo awo bingi simanya saagala kubagaana bakama bange bakama abe abantu ne babuuza agamba bakama abe baani naye ng'ebintu byagenda okwetooloolebwa era nga piraawo waliwo awo engabanaawo waliwo bye baali bamusuuza
ati nze nkuba kati bino ebintu tebiri nti no best kudde si imani si ya imani fate byedini bitwa ani yagamba nti no tutya magaka makka kati asulawo tawulo bwasulawo tawulo kyetuta kati nabeeraawo ne tugamba omusajja ono awangalidde ekibuli katulabe kati abantu ne bagamba abeeraawo mubba jjukira nze ebbanga lyonna mbadde nga mpulira Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa ebbanga lyonna nga buli wabeera ku mukolo kubanga mubajja olwo khutuba ze yakola kati abatabuliko olwate webave ekibuli ne bagamba twegatte waliwo era khutuba we zaatambula ennyo nga beegasse Kakeeto Munyagwa basipidika kati nga Ndirangwa agamba twegattira kuki omusajja ebintu byaffe asooka nga buli wabeera mu mukolo kyakola mubajje asooka abizze terujja kwegattana babbi era nga mukama naye kyasinza okuneewuunyisa ebbanga lyonna Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa obadde nga mu mikolo ng'ogamba nga tubagamba banne mujje twegatte ng'ogamba omusajja mubbi mubajje olw'okuba obadde kibuli kakati ate tugenda okulaba oba mwagenze kiro tugenda okulaba tukulaba olina omusajja nze wale yange weeri waawano bali be wagamba nga twegatta ku musajja bo baleseewa ogamba abantu nti mubbi bali obaleseewa lwaki tewakaminze in public tewasoose kkomawo no era nogenda ng'otambuza enjiri mu mizikiti kubanga oli muwalimu nti ki nogenda nogaa bannaaye baneeka twegatte banne obusiraamu bwetaaga kuba ogwo neggwe tukulaba ng'ebigambo obyogera ku bbaasa mwine emmere kubanga for all along bwotyo bwobadde oyogera nti musajja mubbi era tetukkiriza neggwe bwobadde ogenda wagenze wekka you went alone byabadde alina kukola ate kyabadde alina okukola mugundi buli olina kudda n'ogamba bannange mbadde nga n'ebintu byenjogera n'oyogera ekimu ku bibiri banne omusajja si mubbi oba ebintu yabikomezaawo oba kituufu yakola ensobi yaseera neyeenenyeza ne tutambulire wamu obusiraamu bulina kuba wamu naye ate kiriwa ffe twamwekangidde mu State House amwoyo ne gabakwata asaba edduwa mu kifo ky'okusabira omusajja Allah amuluŋŋamye ate bw'agamba weebale eggwanga lino by'olikoledde era yeggwe era tusaba era obuwangaazi oyongere otufuga gwe era musajja gwe abo baseeka Sowumu yabayiseemu abo baseeka Sowumu yabayiseemu Allahu akbar abo Sowumu yabayiseemu yabayiseemu ate ekisinga okwewuunyisa era buno obubaka bugenda eri abasajja abakulu ebbanga lyonna mubadde mugamba abavubuka balina effujjo mu ddiini bikoze bitya babijjisa eddiini naye wano nze kanjogere wano ekya Uganda kyemmanyi abantu abakyasinza otuzza emabega n'okutukosa mu busiraamu bwaffe basajja bakulu abalimu abakulu kwabo bonna bonna abadde wa pulezidenti wali akka wansi wa myaka 5 omuggalando omutala biko bali mu 55 ne bali mu 7 kina ate nze nkubulidde nedda kwaba ani ali wansi wa myaka 5 gwe konna kakiriki wakalabye era bw'owulira kati bwe kibanga mwe musobola okukola ebintu ebifaanana bwe bityo biki bye bakoze biki abasajja nti nzija unity temuyina abasajja kye baliko kye bagoba ye fayiro gye President Museveni yatutegeera aya z'okwegatta lwaki tagatta abakristaayo lwaki tagatta abakatuliki President Museveni musiraamu ye president atwala base ensonga z'obusiraamu muzimu ngani ebyo abyogedde on many occasions naga mbeere temuyingira mu byabufuzi twetaaga otegeera ani yayise munne bano bazze ebbaluwa eno egamba etya bano ebbaluwa tutegeere bulungi tetwagala kubanga eyinza okuba ebbaluwa ng'ate omukulembeze yabayita oba nga bo be bamwanjulira enteekateeka ne bamugamba munnaye enteekateeka bweti gye tutuuseeko tugenda na kulonda abakulembeze kuba nawulidde Shabani Ramadan mubajje agamba nti tugenda kugenda mu kalulu okitegeera abasiraamu balondo obukulembeze bwabwe bakola ki bwe baagala ekibinja ekyakulembeddwa Sheikh Shabani Ramadan mubajje was at State House to brief okubriefinga the president about an agreement reached between the factions
and uniting as one body. The Muslim factions. Ekyakulembeddwa mu bajje Sheikh Shaban Ramadan mu bajje bagenze okuyitiramu okubriefinga enteekateeka gye baliko ey'obumwe ey'okwegatta. According to Sheikh Mbaje yesterday, they signed a unity agreement between Uganda Muslim Supreme Council and wanonjagalawo okusinzira ku Mbajje bwe yayogedde baakola endagaano wakati wa Muslim Supreme Council da Kibuli group soke tugere Kibuli group yagambye nti ne Kibuli group ne wayita akaseera noona kutenaggwa omwogezi w'Ekibuli Dr. Muhammad Kiggo n'agamba ebyo tetubimanyi. Wano muleta bagamba batya? Wano muleta ebigambo bye yayogedde Mbajje batu bayogedde n'agamba twatuse ku agreement twatuse ku nzikiriziganya fabe Kampala mukadde ne kiwayi ky'Ekibuli n'abantu b'e Nakasero to unite as one body at a function held at Gaddafi National Mosque in Kampala. Kitegeeza baakola omukolo ku kitebe Uganda Muslim Council kati bino yadde bazze ku briefinga President Museveni. Kitegeeza baakola naye endagaano kati ensobi zonna Faruku kino kimanye wano tetujja kupiininga nnyo Museveni kubanga si tetusobola mupi obuzibu bwonna we buli kuba n'abawalimu. Ekisooka Nabbi Muhammad sallama ayina ekigambo kyeyogera yagamba mu hadith yagamba iyyakum wa abwabi sultani bannaye embeewa z'okubeera ku miryango gy'abakulembeze abafuzi yali agamba bamanyi bamaseeka buli we mutandika okwekulubesa ku miryango gy'abanna byabufuzi temusobola kusigaza ddiini. Eddiini mugitunda eddiini mugitunda politician talina wakwataganya na tesobola politician ayagala byonoonese buli we mukyankalana lyessanyu lye ate gweoyingizaamu ebintu ebiri spiritual bino bintu bya Katonda kubanga ebintu by'eddiini bigatta abantu bangi bigatta aba NRM abefu gw'oli owa myoyo gy'abaki politician nga politics where defined is a dirty game yayagala byonoonese. Nabbi salama yagamba omu kubaka Allah bwe yawa nabbi iyyakum wa abwabi as-sultani mwewale okubeera ku miryango gy'abafuzi. Ekyo kimu nabbi nayogera hadith endala gyensinga okutya ngeno yagamba madhi ibani ja'iani ursila fi ghanami bi afsada laha min hirsi al-mar'i bil mali wa sharafi lidini. Emisege ebiri nga miyala emisego gimanyi nga miyala njala yajirumye obulungi bwogiteeka mu ggana ly'embuzi ntaagula gye giyinza okutaagula embuzi ezo si yabulabe kubanga mirala ate misege ne nabbi yagamba entaagula emisege gye gitaagula embuzi ntono nnyo okusinga ssente n'ebitiibwa ebikubira wansi eddiini y'omuntu. Kitegeeza okwagala ssente n'ebitiibwa bikuba wansi eddiini y'abantu. Abantu basudde eddiini lwa bitiibwa na ssente. Omuntu asula eddiini omuntu n'akola kugamba ennaku lwaki etuluma nti mugende nga mutambuze tubalaba musooke mukoleyo khutuba kubanga ebintu social media yajja mugebe bannaye alhamdulillah bannaye abasiraamu kati ekintu mugende nga mugamba abantu kubanga abantu bonna bagala kwegatta ku ma TV wawa kubanga obusobozi mubulina n'ebintu mulinga bagenze bakukuta bagizi yirwaki mugenda mu State House Kibuli ate bivaamu ebya Kibuli ate ona ebbaluwa nti Kibuli kati ndowooza ono ye yakige kubanga president naye yakyogedde n'agamba nti nno bonna bwe bali n'ab'Ekibuli n'ekyemmanyi president kyabadde akimanyi kubanga ab'Ekibuli tewali wano kitambula okujjawo nga Museveni akimanyi. Kati bano be yabadde alooza muno ba Kibuli bandira akimanyi nti no ya resigninga era yavaayo takyaliyo abimanyi naye kati ate ab'Ekibuli ne bavaayo Kibuli egamba fesi tubimanyi era nabadde mmanyi nabadde ndabyenga omulangira Nakibinge jjajja obusiraamu waali ngenza okwetegereza simulaba nagamba Kibuli kye represented by who ne Supreme Mufti naye teyabaddeyo ne Supreme Mufti naye teyabaddeyo. Ekirala ab'ebitiibwa buno obubaka eri abasiraamu obubaka buno buli eri abasiraamu
ebintu ebyo mbiraba nga bigenda saagala bimale mmanyi nze banga yona nze ngamba basale baga nti no mumbere ku ground be one person muwangane salamu bali abasajja abakulu mubaleke musigale batunulira butunulizi bayina ebintu byabe biwanvu bimutajja kusobola temujja bisobola muwangane salamu tovuma musiramu muno mwenna musibe musaale bali abantu bayina ebintu birala bagoba bintu birala fa abasiramu tuli ku birala tuli ku dini kusaala bakama baffe bali mu lusozi lulala naffe tuli mu lulala ffe tuli ku bya ddiini imaani bo bali mu bya kutula ddiiru bagaba bali ku bintu birala nnyo birala bye baliko birala nnyo President Museveni ate nno President yagambye nti nze njagala nnyo abasiramu bano okubeera obumu naye kati kirungi nnyo kyebakoze nange omulimu era bamwebazizza ti omulimu ogwo President weebale baseeka beebaza weebale gwombyemu omutwe kati kyesimanyi nti President Museveni n'abawalimu ani asomesa munne Kulaani kati awo President Museveni n'abawalimu ani asomesa munne Kulaani ne President Museveni oyo musajja mugezi nnyo kati ate gwe oyina kyotamanyi yagambye nti nno bano bazze beegasi ye kennyini ye President Kibuli bwe ronda Supreme Mufti bano baseeka wawe mbanenyeza nti kyanjongera obbanenya mugamba nti nno na mugenzeeyo mumuwe ekigundi atugata Kibuli bwe ronda Supreme Mufti galabuzi nga Ndirangwa avuddeyo bamugobye twalaba Nabbanja nga amuwe emmotoka sina emyezi bite ginayita kati kyogamba kitegeeza Nabbanja amuwe emmotoka Supreme Mufti bali kogonaizinga obukulembeze bweyo akimanyi era amumanyi nti galabuzi Supreme Mufti w'Ekibuli era akimanyi nti Kibuli agitwala mulangira era Juzi yali ayogera nangamba I like the words of the prince waliwo yali ayogera awo nga ebintu by'abasiraamu awo oba yali Yidia n'agamba the words encouraging peace okumanya akimanyi Nabbanja buli omu agenda mu emmotoka lwaki yagiwa galabuzi oya Nabbanja agimuwanga Nabbanja agitwala nga obana kale katumoleze ekirungi ndoza Nabbanja aliko kuba ndoza omusiramu yiyi nga ndiro lwaki era wagalabuzi Nabbanja lwaki awagala eba yavaawa ekyo kimu era kyovala bagigabira mu kamera ategeeze mukama we nti sebe mu motoka obaka bwompadde butuuse eri Supreme Mufti kati nze President yonna Banne nze njimujjako kubanga ye emizannyo gye yawo waafunira bano abawalimu mwe bennyini mukimanyi yali kogonaizinga obukulembeze bw'Ekibuli n'agabayo n'emmotoka Kampala mukadde abawe emmotoka bakaadi nayo n'abawe emmotoka ate mugamba mumwebazanga bw'atugasse ani afuulinga ani eno generation nzibu bajjajja guno ate mwembe eno generation ani afuuli n'atuwa emmotoka Kampala mukadde azibawa badizo kaadi baani neeri n'agabayo emmotoka mumwebaza atugasse abolimu yabadde Sawumu njala yabalumi esawumu yabayiseemu ffe ebintu byaffe bibeere eno mugende nga musomesa mu mizikiti mungeremu amaanyi mugende ku gurawundi mugule social medias mugende bannaye abasiramu bannaye obumu mwogere obulungi bw'obumu ne bino bye bagamba byatwalibwa ndowooza bibeere nga tubitegeera bulungi mugire ekintu the thing is very simple ne abalimu abasinga tubalabira nnyo mu kamera ewali ddiiru okusinga mu kutuusa ddaawa mu kusomesa kati if at all I may ask ko bonna babaddeyo ani yali asomesezzaako ng'agenda mu mizikiti ng'ayogera aya ng'ayogera obulungi bw'obumu oba okwegatta ng'oggyeko mpozi gwe manya atero kyogera muba gundi kamoga wa owennaka yagira naga abannaye tugire ne bano bonna tuba mu state house
mugende mizikiti fe ensonga zaffe zigwera mizikiti ensonga zaffe zigwera mizikiti kuseta uswagala tubalabeyo katugambe nga national day president yaise abantu bonna kuli kusibuluka byammwe n'ensonga eziriko sebo ena amaana eno dinullah eno dini ya Allah tunule ekiri ku social media bawagidde kye mwakoze enkulakulana ejja n'okumenyeka development ejja neki anti nedda ulira nze nkimanyi kino Allah kyagambira mulimu empeera abantu bagambe mukole eddawa khutubazi mungere messages social media platforms mugire bannaye bwetunabeera obumu bannange kino banne bwetunabeera obumu bannaye kino bannange bwetunabeera obumu bannaye kino banne bwetunabeera obumu bannange kino mpola mpola nga musabane Allah jalla jalaalu tekisoboka tekisoboka tosobola kuyingira mu State House notavaayo na baasa naddala ate abo naddala abo kale aballa nadda abo tesobola Allah te eki ensonga y'obutatwala Kibuli yabadde ku kichenjagalo tege nedda bakiba Kibuli lyo ensonga y'obutatwala Kibuli ye byabana egamba mbu tebikkiriza omusajja tannazambu bintu egamba tebikkiriza yo Kibuli kyegamba bo bagamba bagitutte mu State House bo bagamba ne bannaye ensi eweddemu ensonyi mugamba mwabadde ne Kibuli Kibuli egamba feyo tetuliyo mwatutte baani ani yatezaani era ani yateguludde olozano president Museveni tebakuteguludde mugamba president ab'Ekibuli obalabye bulijjo otugamba babano tubale ndozo balaba era ne bafuna ne basongamu baliwa ne bagamba balabye ono wuno sebugwawo kibaate ndozo omulabye omanyo ne yaliko deputy supreme mufti Ekibuli era yabadde akuuma entebe anti amugamba ndozo olabe omulabye wuno ndira ab'Ekibuli president tubakudese tuli omuntu ogwo wayita akaseera Kibuli ebuuka mangu negamba ekisooka abasiraamu twagala tubategeeze oyo kibaate si yayogerera Kibuli era talina mu office Ndirangwa twamugoba Ndirangwa twamugoba ono sekaliyo Ndirangwa twamugoba kati kyevola bakyembagamba ebyo kati kubanga mwe mwogera birala Kibuli be mwogerako kati twagala nabano be basonzeemu nti b'Ekibuli bave bagamba fa bakiikiridde fa b'Ekibuli baveeyo kubanga Kibuli nga Kibuli yavuddeyo negamba Kibuli twandiginenyeza nnyo senga temwakonye ku linnya lyayo ne mugamba sebu president fe tutambula bali oba tebabiriiko fe tutambula era ffe abasiraamu Kibuli teyandibaddemu kati Kibuli ate yandibe ne yeerippa bani bagambye abasajja mwe babavaako abasajja babavaako ne kati tabu we yajjidde okweteeba kwe mweteebye nammwe ne mulaga nti nno mbutuufu Kibuli ono mwandibadde naye kwe kutega Museveni president ne mugamba nti nno bulijjo otugamba Kamulege yawuyo abaddewo Ekibuli ebbanga eddene fayiro y'Ekibuli yiiyo baleese abaaliko Ekibuli baleese abaaliko Ekibuli be bagambye nti ab'Ekibuli baabo baleese abaaliko mu FDC tolina leeta mupya aliko olina leeta aliko kakati twagala bano ab'Ekibuli bagambye nti no president baabo baveeyo kubanga Kibuli egamba omwogezi waayo agamba ffe ebyo tetubimanyi fayiro eyo tetugiriiko eyo project tetugiriiko gwaba akiikiridde Kibuli bagamba ki tebalina kye basobola kwogera Kibuli ebeegaanyi Allah bannaye kikyolaba mu bintu bino sente
abo bonna ekibatta si ddiini naye obubaka bwange eri abasiraamu mu nsi yonna nsiba mbagambira nkibaddiŋŋana mwe ku gurawundi mwagalane abali mu USA abali South Africa abasiraamu gwe buli olaba omusiraamu bino ebyawaggulu kubanga abantu bakyuka kyova olaba nze mbagamba leero omuntu aboggola ali Kampala mukadde aboggola ali Kibuli nokeera enkya ng'ali Kibuli ng'avuma be Kampala mukadde n'okyawa nga ne muzigo we Kampala toyagala gusaalirako bukeera enkya nga wabaawo ssente adduseeyo akulese wabaawo fayiro etambula abisuula kuba kakati Sekobedi kamulegeya abantu bewanywezanga babeere Ekibuli wabalekayo tewabannyonnyola anti aliko guno omugendo bannaye twegatte kyaliko kati anti akomewo agamba abantu bannange atugambe tetuwulira abagamba abantu nti kiki forede ffe tuli be Kampala mukadde ffe tuli be Kampala mukadde wadde tubagamba egundi kubanga ne taata waba asamira omugamba n'omugamba taata nedda wadde oli kitange naye abagambe nti biri byali bannaye tuddemu kati we babaganye we beetebedde wali awa kwe kubeera mu State House okwogera ku linnya ly'Ekibuli nga bagamba nti ab'Ekibuli babaleese Kibuli ekireiminge gamba ffe nedda liru zino nali maizibera mu bapolitician omanyi abakyasiza okukosa abasiraamu tulina mu bamafiya ne babbulooka n'abafeere b'obusiraamu abantu ebitebe by'obusiraamu babifuula political parties nga they are political parties kubanga ebyeddiini tebibeera bwe bityo ffe ensonga z'eddiini muzindaalo khutuba abantu bagamba bulungi kino nakiri abanga eddiini kubanga ebintu ebiri spiritual president agenda abayiseeko kuba bwe abasiraamu aha mbadde mugamba kikati ki ekitambula spiritual bigwera katuuti ffe tuyina Qur'ani ne hadith bitumala Museveni teyetaaga biyingiramu bwe kiba era banne baseeka tusaba Allah jalla jalaalu atusonyiwe bwe kibanga president kubanga endooliito teri atayina ndooliito abakulisibe bonna balina endooliito ate ndowooza abasiraamu be balwana abasiraamu era abasiraamu be balwana abasiraamu abakulisibe balina endooliito abakatuliki balina endooliito naye tulabanga president ng'abaliko abo lwaki mumwesibako why abeddiini fa abalwana ffe kubanga tulina bye twagala okuteekawo ebasula amplifier waliwo Peter ayinza okujja okuba amplifier muzikiti ate nawaawo agamba malayika bwe nkwatira awo niyo omusiraamu yabeera n'agamba wa malayika wano muzikiti yali ebadde n'asumululawo naye ebintu tukomewo eka ffe ensonga zaffe zina gye ziggwera abange mwerabidde bakadde baffe nti bugenda kere nkya wallahi nga office ze mulimu temukyazirimu mwerabidde nti bugenda kere nkya nga byonna bye mukola bye mwogera wallahi mugenda kubeera answerable nga wooli tokyaliwo sente ziweddewo ethan ekyabadde kirina okukolebwa oba kye kirina okukolebwa nedda ekirina okukolebwa al asulu asulan bantu tulina kubeera omuntu ogwo abasiraamu bonna mu mbeera yonna era mbakubiriza abasiraamu ku gurawundi tubeere omuntu ogwo abakulu bali baba baganya okukwatagana ffe abo tubaleke kubanga oyo katemba waabwe egyo emizanyo balina ebizibu ebyabwe bye tutamanyi bye baagala otuyingizaamu bo balina ebintu ebyabwe balina ddiiru ezaabwe ennene naye ate Katonda atugamba tugondere abakulembeze bwagamba okuli embizi nedda tugondere abakulembeze ku ekyo ekyeddiini ffe tulina kugamba nti nno ffe tulina okubeera omuntu omu gwebanga balina ebalaze balina ensonga ezaabwe ze bayinza okwagala bw'afuna ate kankikubuulire kino gwe Faruka nkikubuulire bapolitician abo balaba bannaddiini baneeno abayinamu eri ebyobufuzi ayagala nnyo abeere n'abantu kubanga politician bwamulaba abakukiririzaamu bangi ettooke ligenda kweyongerako oba kitegeera kyegamba numbers naye oŋŋamba ndi gwe naye
abantu nga numbers nga ntono nga tukoze tutya kubanga tubanga tulina kitwagala okuyisaawo tulina kutwagala tulonde tuboggola mu bantu eddoboozi nga ndaba ttono sawundi nga mutono kiki kati ovola abantu bonna bakuŋŋanyiza bagamba mubeerewo omusajja atukutule eno tunaagaba muje tugende bumwe tubeerewo omusajja muje tugende numbers ulunaboli kati kankubula ulunaboli mbe bayita nga simu nawe agamba abantu nga bakufollowinga nnyo kiki kati mbukati ki nga simu fuzi siki wabula olwokuba ayina eddoboozi mbantu ye politician yezira kulaba olina abantu awo bwe baba tewaweera funa bookwata awo giregire gambe ssebo kino ate ekirala okwega Allah ayina ekigambo kyogera mu Qur'an agamba tahsabuhum jamia olabanga abantu abali ewamu naye nga waqulubuhum shatta emitima gyabwe nga myawukamu yagamba dhalika bi annahum qaumun la yaqilun ekyo kibiina ky'abantu tebategeera kati nga bambadde mu State House kale kyayise mugende Kampala mukadde mwenna nga muli bwe mutyo buli kaseera mutandika okutambula mwenna ate ebintu bitandika okudde kubanga kati Kamoga yali wali ku William nga muzikiti gwe mubajja omuzikiti guggule ogwa William anti mwe tutandikire kati awo guggule geba naye abasiraamu baagala kati kale katwagala actions bonna nga bali wamu kati kati ngawe mwabadde ngawe mwabadde buli mukolo bannaye era nga mubaya mugabe bannaye buli omunga agira naga bannaye kibato imukoga bannaye ono mufuti Ndirangwa oveyo gabe bannaye mugire kale kati kiri kyagenze tukitadde kati start off batulage William Jigule Masjid Nuru mubajje Jigule kuba Masjid Nuru abantu bali basalirawo n'ojiggala yali yabatabuliki bakamoga ngoga kati Jigule anti muli omuntu omu kubanga era Kamoga anabeerawo yeggwe ate twagala nammwe abatabuliki bukeere nkya Kamulege yajasaazeeko awo Ndirangwa bwe bumu Ndirangwa jasazeeko awo Nakasero Ndirangwa jasazeeko awo Nakasero kibaata jje katwagala kubanga wano bwe tutaalabe nti eri abadde piraawo Supreme Council bukeere nkya nga Kamoga akola khutuba ku Supreme Kampala mukadi mubajja ino olunaku lwasomesa Nakasero we batakikola kati mummwe naye ffe n'abantu ffe tutambula era abantu ffe biri twabivaako ebyabo abantu ffe twabakola ddaka kuyege ebintu ffe twabivaako kati twagala mmwe bano b'abantu bo bali kimu era bano abantu bano basami ona ababaawula ababacyankalanya abo so Seeka kyagezaako gamba nti bannaye bwebanga si project twagala kati obumu nga bwe mwabulaze wa President Museveni butandikirewo kati okakasa abantu kyotegeeza action speak louder than words bireme musirisa abantu mu proving nti bannaye biri byabadde byaki William Ajigule William ogimanyi Masinulu teyaggalwa Jigule kubanga Kamoga bwe banaabeerawo yeggwera mubajja nti muli omu tukeere nkye Nakasero tuulire balangire bannaye khutuba ya leero Kamulegeya yagirimu awe tugenda okakasiza oba tekibe tahsabuhum jamia obalabanga abali awo munenga waqulubuhum shatta emitima miki myawukamu idhan abebitiibwa kineno nga betubagambye ebyo temugwamu maanyi okuvedda nedda babbuloka mu ddiini abawansi temugwamu maanyi abo tebamala mu maanyi olwokuba bali wa president togwamu maanyi abo nabo bantu baseerera togwamu maanyi ffe tubeere ku kintu kyaffe buli muntu muwe salaamu okuvedda nedda babbuloka ne bannakatemba mu ddiini mwebali era baagikosa nnyo neggweremera ku mulamu abannanfusi bali kumpi n'ennabbi Masinabbawi nenga bakaaba baboggola kirevu ngoye ziri waggulu nenga bayaye Allah namugamba nno bayaye si basiraamu kati okuvedda nedda babaamu abakozi b'ensimbi saagala ebibayinule tona kubanga abantu bedda bagize bane Sheik, you have disappointed us
mumugambe ensonga ze muteekeddwa mumugamba mugambe president n'emizikiti gyaffe nga bayagala gitunda kubanga buli muzikiti oguli mu tawuni kuliko not for sale lwaki byabasiraamu ensonga zetulina mumugamba president kubanga ayina capacity bisoose kati musomogere ebyo ebintu ebinene maaso ga president ante wewe yagamba era ku ebyo baali abagamba abasiraamu kati mugamba ki abasiraamu mugamba ki president entende zino kuliko omusolo mungi ndudde no ziryako otuse maaso ga president yogere ebintu ebinene omugaye nti nno president oyogereko ebintu 10 agambe ebinambikoze ayita abantu bonna ayina capacity abantu bonna abadde beerizze ababadde bagula ebife wali omuzikiti kati wali ku Sheik wali omuzikiti kwa Kalitonsi w'Emmengo omuzikiti omunene kubadde kulwanagana emabega mu covid kati bagire nga basajja batundawo waliwo abagula enalidina Khamiz wali kwa alidina ku Namayiba ena ttaka balitunde kuliko not for sale emabega kawo Supreme Council yali ajja n'omuzikiti gutonya president watusubiza sente kashayija n'omugamba teyatuwa nakasero tunira nakasero bwefaanana mbogambe president ne kituufu ebizimbe ebitawale ne tusaba tuwe bombi busatu tukula kulenye nakasero tetubibera kebe ebintu tubikona twogera birala oli amusabira duwambuza amaanyi bw'oba ogenze kale ng'omukulembeze w'eggwanga mugambe ebintu ebigenda okutwongerako tomuyingiza mu bintu byakola mugambe ebintu ng'asobola okukwatayo kyakoze eki kyakwata president abaana baffe abasiraamu bali mu kyondo kya Bwarabu naye babonaabona mwogereko ne zembase ziri babongere ne kasente abaana babatta babagira awo wootuuse kubanga asobola okulagira naga nedda mwogereko nabali katubuuza olumiirwa busiraamu oba olumiirwa lubutolu tweyanza nnyo tweyanze egebo tubadde ne Sheik Qasim nga tuyisayisaamu ebintu ate abitegedde bwe bityo bwe biri kikwekweto kukola unity abantu abayambyeko abantu twebaza muganda waffe Kamya ne Aisha Kamya USA Aisha Allah omulimu omukulu ennyo one mwanyina Fajati Zulufa Ajabu Dalla we n'omulala Ajati bamuyita la ilaha illallah Ajati Rashida Nanyanzi abeera saize Toronto tusaba Allah jalla jalaalu abajaze khayri n'abalala